nzenda walo time when nali performing nga tuli US okitegera okay mukwano gwange yanyumizaako nga baba bali US ba performer bali nengeri gye baba welcomingamu okitegera okay naffe kimu olumba bikola nga tugenze Masaka eyo omuntu gyamanye enkuba gyetonye but in US but welcoming abantu nolabanga buli omu. I was watching a DVD yesterday of Martin Lawrence, man, and when he came on stage, just imagine I'm Martin Lawrence. Let me show you, ladies and gentlemen, this guy reigning from Cincinnati. Owulire bibuga owulidde mu ekibuga ekyawano njava Luweero oba Busaawula oba Busaabala Nansana. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Martin Lawrence from Cincinnati. Mwimuke. Musamudu. Mukolenga mcheba njagala nkulage kya Martin. Okay, gwama yimuka on supporting. Just stand up wenzija mpa energy. Okay. All right, ladies and gentlemen. This comedian coming on stage reigns from Texas. He has been to Las Vegas. He has been to so many places. Ladies and gentlemen, put your hands together for Martin Okay, ladies and gentlemen, let's show some love. Let's put our hands together. Let's make an applause. Let's stampede and welcome His Excellency from the Busogaland, Kalela Daniel. Church liwo. Zaiwo. Abawambu fulabye. Oh, era kati Busoga kasaba kulana kino. Ngoli akona kumune let it go. No. You feel a bit of a very sassy. It's fine up my body. For the Vanya, look at the Europe. When we take a more to you. I don't know. We have a class carrier jam. Hey, this way. I think that is a nice mind of money. Yebi no yebi na yebi no byatu mzasoka nga byakaja iya simanye headphone soka yazungira mukubo akita kone yera bilao bisabira azunga nakemba kadunja akobana nke duke ebusaka moto kantini yo zunga ne bozunga ibana saa wejo ngateli na yaise unaloza bibi yajja kubitale jinja road ateka chapa mukira nesimu awo ndi mukirabu bagendo tebita bamusanga mulago mugwanika chechiliwo wanji gwaliko nani msomera yatu ali mwamagezi yakambye boda bolanga ngekola chi asoka fa bakoba boda ati ati moto gafendero sango musoka boda asoka nango boda yemerera olina emundu awo zilabayi gwe ate banaje kama ulo kale guy ko kechitufu yakoze iki yafuta nali yebifazo kati nategera bageza tugamba nti besi bamukanye okenda muki okuzi okugwera mugundi mu church tefe twaje ndabu lusoka yagamba akawesa akali obona alobere besi okujja mu church akaliwo ara katonda yakola abantu be mungamba Yesu tanade Yesu yakoma wonna temumanyi yekawezi ofalero mzala njala azala nchira era Yesu ye mwera likirivu sebo gamba otya sisobona nagamba yadde n'ekimu kubeera enjawulo zero yavudde obazadde omulala kambonye kuva ku myaka 3 banange
Tiri yoga ne bone so that tunakola ki. Lwakwenja ulero bana information abasoka bagezi. Asaka bakanje mundu yakoze eki. Kati bataka ku TV nga zivuga tutu. Embwe ngada yavuzwe ne pitch za. Tumanya bagala bina pitch. Akwata pitch. Zino zivuga nyenyo kati. Baina ngera kwa ne kupanika. Unashipalika gumemba uliwa. Nze musoka ataka ngwe muganda ozunga tomanyi ino kisobolo palika awo. Kisobolo palika. Kibelenga sasi. Kati onyola mu gwanti wujidemu. Andi bang damfra. Soko demu kana gogoze bidi bifeke byenyimba. Zo fula serious. Simanya mina kukandi kurash. Weda ndo uzuri mu bigoji. Toto manyo limo mikisingo oli kukandi kurash. Weda kandi kurash. Simanya bita biti. Kati nyagala mfoke bichi go kube sasi. Kati ebusoka kuuli. Bechara. Kati ngenda fuka bichi. Sifuka stende enene. Kati baina la. Kati bogero kati. Oshtegende. Awenzo kwa msoka na otegeera ancha kati webuzibu. Joko njivaako mufi. Kakati katika pichi muganda bagala ndekora basoka bana. Kati bavuga kati kanvuga gotekemu. Ola basoka ibakoze. Kawesi baizemo omwita. Baizemo omwita. Damwa kubi. Ejire kumutima lya bodyguard. Oyo drive aliso. Wallahi asoka tunazuko keramba yambi okujja buziwa. Munema zo okujja kubanza sobodo zuko ka. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Kalela Daniel. This is the best audience we've ever encountered. You are so marvelous. You are so educative. Ladies and gentlemen, this guy you've seen in one of the best TV series to ever happen in Uganda, The Hostel. You know who I'm talking about, man. Yeah, you are the dude. Ladies and gentlemen. What is this? I'm one of them. Let's put our hands together for the one and only Omara Daniel. Up for DJ Andre, you people, by the way. This guy is special. You're amazing. You know that. I'm not a fan of Wizkid, but I like the fact that you used that song because I had like a Wizkid thing to talk about. Have you guys heard that Wizkid song, Daddy-O? Wizzy boy, make me dance. Daddy-O, make me dance. Am I the only one who thinks it sounds like a nursery rhyme? I can't be the only one. Like, think about it. Every time I hear that song, Wizzy boy, make me dance, I picture children dancing. Hey, Wizzy boy, make me dance. Daddy-O, make me dance. Star boy, you remember those nursery school dance moves? I don't have the waist for it anymore. And I used to be an amazing dancer till I lost my voice. That's a story for another day. But welcome to the show. Thank you all for being here. Sebachije talked about skin color and all those things being dark. It's okay. Hence the white jacket. Because we need contrast. People think I'm evil by default. I have to show you there's a good side of me. And you know Ugandans love to show off new things. When a Ugandan buys a new something, you have to notice. They leave the label on, they market it. Have you ever seen a Ugandan with a new watch? Everything is about the watch or in the direction of the watch. A girl will come to you, yo, you see that chick there? That one, look at her, that one. Around my 9 o'clock. You see her, don't ignore her by the way. How do you feel about this Rolex? And Rolex in Uganda is not just a watch, it is food.
So if they ever snatch your watch in town, don't shout to me, he stole my Rolex. People will tell you, just buy another one. It's 1.5. But yeah, I'm very annoyed, by the way, just for the record, I want to clarify. I am not happy about the person who put my photo on Facebook next to a wanted poster. I'm not amused. No. On a very serious note, I'm not amused. Like, I was looking at that, they sent me the photo on WhatsApp and I'm like, Ugandans are stupid, it's okay. People are crazy, let them have some fun. I put the phone down. 4 hours later, I was a criminal. Because I didn't have a bundle. I log in 4 hours later and some guy has posted, this one is also on the run. With my face there, I'm like, Banange, when did we get to this point? My mom is calling me, Daniel, what have you done? Why are you like this? I told you to stop playing violent video games. I'm like, hey, mom, it's not me. And guys were actually rallying against this stuff. Do you know how serious it was? This stuff is not for jokes. And you know what the worst part of the whole thing is? I live in Kulambiro. Have you ever watched yourself become a suspect on social media? Like you're seeing it coming to life and you're like, Banang, I never saw this day. Like I had my own episode of The Fugitive. And it wasn't a joke for me. I was very serious. I got on social media and threw a rant. You know those things people do? I am in no way associated with this photograph. I am neither the designer or the mind behind the existence of this piece of artwork. It is not a joke for me. You've had fun with it. Now take it down. Then I went to the serious side of Amara. NB, this is not a request. First comment I got, Just to show you people how chaps really don't take comedians seriously. People thought, yeah, he's probably... What hurt me the most is people thought I made the photo and then posted it. Why? I'm already low. I don't need any more suspicion on me. Because Ugandans have this assumption that every Luo knows how to handle a gun. It's okay. They are like that. No, guys, on a real note, this thing is not a joke, by the way. I've seen people fooling around on Facebook. It is not a joke. This is one of those things we need to take seriously because it's a very important point in Ugandan history. This is the first time we've had a high-profile policeman killed in over 43 years. So, for those of you who are taking it lightly, it's a revolution coming. On that note, let's shift to other news because let's be honest, comedians don't approach such issues. We avoid them, which is why I'm surprised Ugandans are playing about it on Facebook. We stay away from it in general. And this year I've decided to keep myself stress-free by doing things that don't stress me. Yes, like number one, I have accepted my color. I have fought with people for a long time, stop joking about my darkness, blah, 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 until I got to a point where I'm like, you know what, it's who I am. Let me embrace it. Why? Because women never see you coming. Every relationship is a surprise. Like, oh my God, I don't know when I fell in love with him, I just found him there. And I've embraced it. I've actually made peace with it because it's who I am. I spent my entire childhood feeling bad about my dark skin. Most of you have experienced that, right? That's the thing in Africa. No. Did you go to a government school? Because me, I went to Shimoni Demolished School. That's the worst school to go to have gone to, because it doesn't exist anymore. There's a hotel, incomplete, mostly grass. People sleep there. But the point I'm trying to make is, I had this cute friend of mine called Darius, light-skinned boy, good-looking. Everybody thought Darius was innocent because he was light-skinned. If you found a kid crying and I was standing there with Darius, I'm suspect number one. Omara, what have you done? Why is this boy crying? I'm like, Bananga, it was him. And this guy is just smiling. You know, it wasn't me. And by default, yes. So I grew up feeling like, oh my God, being dark is a sin. No, I just realized recently, the blacker the berry, the sweeter the juice. Deal with it. Yeah. Ochimanyi pastor asobola okubeera wano ku kituuti n'akusonga mungoloza asonze mugwe mukyala gwali awo gamba nti omusajja wange tebamutwala n'otunulira mabbali ogenda okulaba waliwo akawala akamwetunza kolewa waliwo mukama waliwo mapasita nze kambabuulire. Everything has chitone. Buli chintu in this world. Buli chikolebwa waliwo ekitone. Waliwo baddeko ku customer care.
nga waliwo omuntu akutte essimu ku MTN customer care n'abeerako engeri gy'akunyonyola hallo nze Kalibattanya nsereko Nansikombi njogera naani mu mutima naawe n'ogamba oba amaanyi ago gatandike mu poemu nze Sebakijje landlord Emmanuel MC Club ng'owulira oyagala naawe ofulongwingisa ekintu everything has omuntu ali talented ne bwebera customer care y'eddagala ly'ekinnansi osobola okumanya nti ono mukugu like he's gifted Katonda yamuwa ekitone hallo okubidde bamutaasa Kafeero nze Naggalabi Nanjego Kalibattanya Musuuza tukuyambe tutya n'ogamba kati ku ddoboozi ng'eryo tolina ddagala lya kigala nga lyogenda asaba no ly'amaanyi ga kisajja lyokonsetratinga wali otuuseko Nansi ngo olina Nansi gy'ogenze probably to a clinic naye ng'engeri yokka gy'ayogeramu ebintu ne bwe kibeera kirwadde nga kibi nnyo 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 ng'alina engeri gy'akyogeramu n'ogamba oba kyakulya oh Emmanuel I can see ndabye wano tulina kye tukuzuddemu waliwo ekebezaako kabootongo ogamba sirekebezangako bankebera ddiyo nga alina engeri gyakuleeteramu ekintu kakati ne bapasita bamu bwe babeera mulimu pasita Katonda gwaba yafuukako amafuta nga namwe muyinza ogalaba ku stage nga gamuyikaku kati muli abantu yomuyita kulayigaba amafuta ng'asobola okukusongamu wano eno n'otandika okukankana we had a pastor I went to a school called Katikamu SDA you know Adventist schools Mumanyi, first of all, one of the best things you will ever find in an Adventist school, yeah, the word is school, an Adventist school, I think it's school, yeah, the word is school. So an Adventist school, bwebaba bayimba, mujukira those choirs, choir nga Golden Gate Choir, like Echoes of Light, those Adventist, yeah, his name, actually, nakuye erinnya. Yali mu kwaya eyo yomu abasitulanga engoma kakati kwaya z'Abadiventi bwe ziba ziyimba nawe kennyini ng'oli awo owulira ddala omwoyo ng'alina engeri gy'azitwalamu babeera n'ebikolwa mu mirembe gy'edda egya kwegamba simanyi oba Abaluumi baalina ebirevu naye ogenda okola mu mirembe gy'edda egy'Abaluumi n'ogamba ye Abaluumi balabika baalina Mengawa na yabo siba Talibani. But owulira ng'ebikolwa bibiri omwoyo omutukuvu nakkawansi mwenna ogenda okulaba ng'akka naawe wooli awo mu audience n'ogamba iye ng'akka bulala aliwa simanyi oba mwabadde mubaddeko ku concert z'Abadiventi probably nga ambassadors of Christ ezo bwe zityo owulirira ddala ng'ekintu kyekyo bayugumye kibuga n'okwata ku kisenge n'ogamba kampulire oba kiyuguma like so ne bapastors bogenda abamu bali gifted so gifted pastor asobola okukolera kuli wabula ate nange glory keki oba amanyi oluzungu oba tamanyi abaako ebigambo nga bisatu byakwatamu glory Jesus kyekirala Holy Spirit. Just imagine I'm the pastor. Go and fly akayimba akech pastor. Topa bidye byabadikula like the pastor very modern. The modern pastoring pastors. Ne pastor tebikwaragana na bamugati. Pastor. Ministry. Okay, just imagine this is Sebakijje ministry. By the way, ejatandika church wano mujja kumpulira. Just Sebakijje healing ministry. Ojulira. Abagoberezi muwanike emikono mpedde. Ladies and gentlemen, waliwo kyempulira, waliwo Mukama kyandaga. Mukyala gwali awo, gamba nzaali wano. Mukyala gwali awo, Mukama akundaga. Olina obuzibu obukutawanya.
waliwo ekikusindikamya waliwo lwaleeta n'ebigambo bingi bingi lumu waliwo ekikusindikamya waliwo ekikubula ate Mukama ngamba n'asamba n'ogamba gamba tuwulire aŋŋamba nti ogenda kuwonyezebwa gamba ngenda kuwonyezebwa Mukama ngamba mukyala gwali wano obadde onootera okweyambula nga weeyambulako ennaku y'ensi Mukama gamba ke kaseera waliwo ebisajja bibadde bitaase yeeyambule kasajja agamugazibu. Ladies and gentlemen, the next comedian coming on this stage, he's gifted. Yomu kwa comedians wojjo kulwawo okusanga mu country muno ye comedian yeka alina ekiwalaata yeka. Let's put our hands together. Let's show some love for this amazing, talented comedian coming on stage. He is a Muganda, studied at Mutesa Royo. Let's put our hands together for Simon. Abamutesa Royo, sokolege. Abamutesa Royo, temuwera. Muchikiridwa, please. Feel at home. Oba mwagala mu introducing mu lugero. Ekiri atabala basaba ne banyabo. Musango omutesa ngogenda naye ku date naye nga buli kimu kiri kyangero. Omanyi munange taata wange ye mutasingwa. N'olinda olugero n'ogamba omanyi bambwa bagamba akabaka weeyolera. Muli ku date n'ogamba yiyi kiki ekigenda mu maaso. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. Let's go crazy. Let's introduce the next comedian coming on stage. He is a talented and he's a well. Let's put our hands together for Simon! Abana nga kitalo anayo kubona agambe toyogera baga bagenza okuziika tomwazisi eseza temutya tubyogereko zoeda manyi mutya n'okutya okubyogerako mwede mutya amasasi olaba kuba ow'amasasi naye ate mmwe ne banaye twabadde eyo manyi mu kufa nga yabadde nga alina okukola omulimu alina kuba w'amagye oba wa poliisi naye nazudde bane basiviliani nga MC bawukanira n'ow'amagye nga ye MC. For example, wasiviliani wajja ku mukolo ajja n'abanyonnyola bulungi abasibe ne bajja batubaaniriza ku kuziika olunaku olwaleero awo bwe yagala okweyamba ojja kugendako sayidi za wali abagala okupakinga emotoka zange zipakinge wali mpozi bannaye mu nnimi wali tetwagala kugendayo ne mu nnyumba temukkirizibwayo owamanyi talina budde obwo ajja akanga bukansi ate abadde mu kiga aro gye muli mbadde nza okubagamba mu ndimiro waliyo obomu ne mu njumba waliyo obomu abasajja atandise okubalaba namwandu aliko obomu abamagire beetaaga kumanyayo bakaaga bino bemujja nga opakinze motoka namba UAB opakinze bubi jangu gyewe motoka yo wasobola okuba nga bayitawo owamagye talina budde aleeta birango motoka namba UH obadde opakinze obyokola kamotoka tukaliinye genda okagye mu scrap abanyene balina budde obwo bino ba MC ababulijjo obwo mayo ali abantu abalina emize emibi agende manyu nayo noonayajja bane basibo ne banyabo akayo tulina kamu era tubasaba mukakozesa bulungi fena kasobola okuba nga katumala avaawo owamajjajja bananga ani akava muto yaliwa
Yakava mutoyo osuddeyo sente zowaliwa ate awo ku sente buli omu ajja ofiisa nzenze okakasa gwava mutoyi eyesu ofiisa nze nvaayo kale njagala onaabeera example ngenda okunkuba esasi abalala muyige kale mugende muzinyenkonava ate babadde balina amateeka tokabaga tebakukkiriza bayinza okufuula suspect era buli omu okukaba bamaze kugamba nti kati sawa yakukaba ne bakaaba we twogerera sawa y'okukaaba etuuse naye tugenda okukaabira mu bibinja ababesi mugenda okukaabira wano aba awuto okukaabire wano abesipulano tubeere wano makati ne mutandika okukaaba naye nga kibi era oluvannyuma lw'akabenjako muganda wa suicide eyo wazudde waliwo enjawulo ya poliisi ya Africa Uganda ne poliisi y'abazungu omuzungu webakuba omuntu essasi okubira poliisi etuukira ototo oyibajinga ebireki abagende eriki abali bebafiiri mumanya se onyiga wanuki wanu ofiisa abanangasajja bamukwera oluzungu nansonyera kusho ya Uganda kati weyagala nkuba embogo nesikuba gyokozesa enderekere ofiisa bannange 2 men's a damp ne men's yewe yenyini byebadde njogerako 2 men are down officer please oyogera so madam please tell us where exactly are you plot which nga bajjanga babakola ki nga bataasa ene waffe bakuba omuntu n'okuba essimu ku poliisi tutu officer wangi ene waffe bane bakubya abasajja bafudde okakasa ye officer kyekikakasa nti bafudde officer bannaye bali musaayi aya musaayi gwa kalaki officer naawo musaayi gubeera gwa redi aya kati babakubisiza nti officer babakubisiza mundu omanyi kika kyemundu kye babakubisiza officer nze siri musirikale sibimanyi kati genda obabuuze naawe officer nti nze ntya okunzitanga we basse bali kakati fete tuli bandu yagala batutte kati waligawadde akiika asatu poliisi ekolaki ejja bwetuuka alina ebintu ebyo bakola bajjukira waliyo abakubidde nga bajjayo olupapula bajja n'atisiti waabwe bajja n'atisiti waabwe kati atisiti bwatuuka mu kifo nga bakubira oli yakoze eki aro madamu wanyisewo watugambe omusajja wabadde omumanyi nti yesewo namula byafaanana atya afaanana omusajja namulabye alina omutwe omunene alina omutwe omunene kiki ekirala kyomumanyi alina amatu agabangalala amatu gabangalala aki ekirala kyomujjukira ofisa amaaso meetooloovu oyo si beesige ki ekirala kyomujjukirako ofisa alina emimwa eminene olina ekirala kyolese ofisa abadde alina enkovu so this is the guy buli alaba kwono eyassekaweeza naye nga ddala ono yaani ono afaanana mbuga afaanana omala poliisi ya Uganda banna